mpaka seranga omulodi bamaze omujjayo mu wakankulayo munda wali awo kasera ko mu wakankulayo bakoze ekitali kya bulijjo bare simanyi babadde ku kamera abo baana bakoze footage oyo kuba bakuteze drone zokka waliwo mukoze amaje ezayiise babuno omuntu kuvuga Formula 1 yes nabo bwabaddewo obutono budduka speed oba mumutono pikipiki omuntu bwabukula enkulu eyo kwanza ntabibula president agenda kulabira nawe akamukabaddewo wabadde ebyambalo ebya buli kika ebya simajjati simanye nyita mutya ekuba president SFC abo ndaba abaddewo semwayi CDI nalabye ekyambalo ekyekikuusikuusi ekyabaddewo omulodi ai naludde kiraba so omulodi bamufulumya buloni sayingidde nasobola kagala gate twagenda kwendulwa emyayi taata babuyana abewaka ono omulodi alina ekifo mwesibidde olaba ogumuntu waguno gubaleeta nowaniita ogusala enjigi nokuba agulese omulodi yanejjadde yesibidde yasose kuwalaza mpaka kugaana kati goyinza okukkiriza bakutwala nga tyerwanyeeko yesibidde mu kasenge enjiri basaze ensale ogumuntu gwazze n'ebikula rasita oli ku mpewo z'amawulire tetwagala tekugira kwongeramu bintu waze ofuna soosi lwaki balononyeza nze zifuna soosi ziyekugamba ge mazima ebyuma ne bivaayo okusala enjigi bana fire brigade nayo nga bazze sinaludde kiraba naye kyanewunyisiza okumaliza nga bagamba bomulodi yadagire kusavinga General MK bibaluwa okusavinga kwe kutya empafu simanyi court order ane ebintu byedagire omusavinga ng'agenda mu court order nga kooti emwetaaga kukku alina ekyo koje ne muhozi ayi anabireeta nigwe nabiwa nabimuwa balina okukwatibwa nebagenda ku investment ne balonyumya era nyogera budde buno lukwaga musoli muzonda musobola kuba luyigidde ddala yamututa amuyigiriza oluswayiri kati alumbanya alukuba budinda oyinza omwesimbamu mbulira njagala kumungeke wabaddewo amaze omufulumya mutegera mutya nti kati yeno drone emututte drone abo utwale tukunganya ku kikomera basituliza mu buwembuya ne butya gas netubuna ebiwabo muzungazunga netubuna ebiwabo banamu nebuna ebiwabo natani footage nabumulengire wala drone nesejjawo nezogerako zikabangali bufungua barabara bona buweni okusiba bana bwebabala zibiri temusobola kulwanira ku musajja wammwe awo nimwekola mu ekigunda abana ba boda wakadala toina wadde jinja olwane ki wakadala ojimanye mwana yesibye enjegere z'amasasi toina wadde jinji olwane ebiki muteekawo ku kumbeera muntu wammwe mutwala nga bagamba owa milita lwomu azigiza bamuteka abantu 10 bemigo n'abagoloza bwe mwategedde ebyo wafiira mulogaawo kakola tondeka emisene okukola wefunya basajja batiiti emisene tuttaawo embeera asigadde etya mmwe mukwano gwammwe ongambye aterwa nobba okyayo nga abayitakaawo embeera twagenza okutuuka okuddayo okugenda naye tugumye Nalongo ate Nalongo naye taliyo
Ntusaba kwemagaza ngengongole sibaka wero. Na Nalongo taliwo kuguli wanta agenze kuwondera. Kuwondera olawo omukulu wawo ja mututte. Yoga na tete okutuka taliyo. Yoga agenze kusemwa ekibuli ataliyo. Uyo agenze kubana Buganda Road. Ninga taliyo nga wakulu nabasanga mu office yabo bebuzabuza nga afukana aba. Mwagenze ko ne ku police. Kame oli munywanyi waffe. Oli munywanyi waffe. Mwagala muzuule. Omuka Nalongo tado kivako mapiga. Kwa mutuze. Mutuze waffe. Wawanga alidde. Banga lyonna yeyabadde wa meya. Waza agenda kujja wonna musangawo. Mutuze wole muna muno mukabiye muno ddala. Ati bali bayita ba foot soldiers kati mbadde bachi ba foot piki. Foot soldiers. Piki soldier. Twawenze kwa border soldiers. Mutuze waffe muterudda wa. Anti kyengamba nti ekavule tulina balina ba foot soldiers. Kati ba foot bigere. Mwe muba mufuuse futu biba bigere. Abasirikale bebigere. Twade mu nkola ya Seruganda muno mukabije muno ddala. Fane rufuno kizibu ku stage. Omuluda atulukidukirira. Neera baba. Kwa ino mwana guyajjanja wawo nga mutomedde. Ababoda mwe mwalitira n'omuvubuka oli omutta. Sydney Mobu Justice. Muli basaale nnyo mu kukozesa mutwalira amateeka mu ngalo. Golawide mu ngalo. Anti ogwo muze bavumirira mu baboda. Kati lwaki ejjo temwagutaddeko? Lwaki temutwalidde mateeka mu ngalo? Wakadalo omusajja obadde ki? Wakadalo ojayimbamu. Munsasiro okuseka naye. Wakadalo ojayimbamu. Kuba akafaananyi nga bamutwala wali. Omusajja nemukola akakundi kammwe. Kibooko zino za jali zibawanga bana nekozingira ki? Kwe obadde ki naawe? Wiyo yala basime. Kyali lino okukola kugyango tugenda tuonera mwemiranga musiba nga musooka mukyuka. Twawerekedde drone. Mwawerekedde Nalongo. Ne munnamateeka Sseggona. Ffe ng'abatuuze omutuuze munnaffe. Kwa tuyirawo omubiri ebyaddala. So kati bwe bamutamu mulize mumwanirize. Era agenda kujjanga nga muzira. Ana kudanga muzira. Omulodi yakabye nga luliwe bamunyiga. Kono teyakabye. Ekikola kikomera bakigadde. Bakigudde mu mugazi fuluma. Ninge moka baboyi. Speed. Abazirimu bokka. Olewe ko musajja wa gulwini. Owa papo, owa kiragala. Wale abasajja babajeruddawa. Ngo kiroto kyantiisa. Wale abasajja babidde kiroto kyantiisa. Kiroto kyantiisa. Siba bulijjo. Oli ku Focus TV Blon Media wamu n'emikutu gyonna bwe tusingizidde okubanga otulaba. Nze Ade era nga nkutwala mu lugendo lwa former mayor ly'omulodi waffe Elias Lukwago. Biki byamutuuseeko bintu bya bufuzi era bya bufuzi oluvannyuma lw'okubeera nga alafubanira okulwana n'okulwala nga afuba nnyo okuta oba okuwa beyiro munywanyi we munnabyabufuzi Dr. Kanokiza Besigye ate era kye kyamutuusiza okulaba ku mbeera eno. Mujjukire nnyo nti looya mutendeke era engeri gye yalumudde obwa meeya yatusuubiza nti agenda sigala nga atuweereza mu department gyakakase nnyo ey'amateeka era nga n'emisango gyakwateeko oba gyasimbyeko amannyo ogwa Dr. Kiza Besigye ogwa Muwanga Kivumbi ne ba political prisoners bangi nnyo babadde ataddeko nnyo essira basimbyeko ennyo amannyo okulaba nga baweebwa bail n'okuteebwa. So byemu ku ebyo byamutuusizza wano ng'agamba nti yali agenda kusuuyinga oba kusaavinga Jenemuke olw'okubeera nti babuza oba bakidnappinga Dr. Kano
Kiza Besigye gwende naye ku set tumulabye ku maaso naye tuwulira ddoboozi ali mugezaako tusigira kifaananyi ku biki ebyabaddewo era nakati embeera eri etya mu kafo omukulu wawangaalira sayidi zaawo mu Mengo ayitawo situti kyeyo bagiyita Sekabaka Kintu okay so omukulu naye mutuyitiramu biki ebyabaddewo era kati embeera eri etya oluvannyuma lwekyo ekyabaguddeko bonga bo abanywanyi be oba mikwano gye kwagambye nti tayita ku stage nga tabawubiddeeko oluusi n'okuba okyayo enkalu era biwemu ku abondoza abamuno mwali omu ku lale yamunoonyezanga akalwawo nnyo okay nga mubeera naye ku kido nnyo kuba ebintu byatukolera biyitirivu. So tuli ne bannaffe aba Focus Event Services bagamba nti beine bakolera omukolo gwo gutambule bulungi nnyo, bakuwa photography, bakuwa decoration, bakuwa cake, bakuwa juice wamu ne entertainment. Bannaffe bayita Focus, tuli bannaffe bayita Focus graphics and branding bagamba nti beine enamba z'essimu kwezi ku screen babenga bakolera branding ow'ebika byonna ate era ofune kyebasinga okwekakasa ekyokukolera corporate t-shirts, corporate uniforms, corporate shirts byonna baba bikolerako ate gwe ayagala billboard, ayagala business signposts, ayagala ebintu ebyenjawulo banoonyeeko babenga bakolera ddala bulungi nnyo. Otherwise katumbeumbe n'omukulu ono abenga tumuta sebo nsaba nga tuwumbawumba nsigira ku kifaananyi ekiri ku Ssekabaka mu maka g'omwami oba omuloodi Erias Lukwago n'ebitundu ebiriraanyewaawo mbeera ki ebaddewo era ki kye muliko saa zino nga mulindiridde omukulu okukomawo? Obudde buno bwe njidde mulayo okukoma wadde nafuluma n'embeera ndese yakinnyika ggobe kwewuunaganya ki ekiddako omuloodi kuba ekitundu ekyo ng'omutuuze wabaawo emirerembe gigudde ku kyalo ajja ng'omutuuze biri ebitibwa bwa meeya wadde abyeyambula najja ng'omutuuze sebo era embeera esibye yakinnyika ggobe kyekiddako. Okay. Street ebadde nga nuotofu nnyo nga tuwekegenya n'okwekengera wowe emboozi oginyumyako olaba omuntu otaliiko nga mboozi mugivaako omudde ku ndala. Kale gwe abadde agoberera emikutu gyaffe gino okola kyamaanyi nnyo weba nnyo okubeera ng'otulaba nkakasa nti naawe ofunye ku kifaananyi ekyabaddewo naddala omuloodi ono ng'akwatibwa ate era n'ebiki ebibaddewo saawa zino tukakasizza era ntugamba nti byetwogedde biva ku mukutu gwa mukulu General MK nga Focus TV kwe tubijja okukakasa ddala nti omukulu yagambye ekigenda muwaliriza okuta ye mukyala we ne Yesu Kristo ono gwasinze oya gwayagala ennyo bye bamulabikidde okubeera nga atukakusa erita munnamateeka munnabyabufuzi mu mutuuze mu ggwanga lyattu Uganda former Lord Mayor Erias Lukwago Ssalongo okubeera nga adda akola emirimu gye. Nze Ade Wilberforce Sekime Muyanja tusinkane musolo ezijja maaso nnyingi nnyo ku Focus TV kuno era nga tubako bye tutaanya ebyenjawulo ebyenkizo ebikugattako mu bulamu bwo ebiyina kye bijja okyusa mu bulamu bwo. Otherwise for now, bye bye.